Pastor Bugembe bamutabukidde bw'abadde aweza kwesana okujaguza emyaka 4. Kakati nno amatikira ga Bobi Wine galeese obuzibu. Amatikira ga Bobi Wine galeese obuzibu. Pastor Bugembe bamutabukidde bw'abadde aweza kwesana okujaguza emyaka 4. Obadde okimanyi nti no Pastor Bugembe awezezza emyaka 4. Twagala okubeera ng'ate tumuyozaayoza. Baani abamutabukidde? Abantu ku mutimbagano bamutabukidde ne baleka bamugamba kituufu paasi okuliridde myaka giri 4 naye owasaddi. Omusajja bamukanda bannange okuwasa. Bamugambye nti pasita leero badde ojaguza emyaka 4 owasaddi kye kibuuzo kye tuli mu kukubuuza era twagala okuddamu okujagulizaamu naawe ng'ate otulaze omukyala. Mu Pastor Bugembe akuliridde munange emyaka 4 era baagala kuba nti nate balaba ku mugole. Mbabadde ajaguza emyaka 4 bambi Pastor Bugembe avuddeyo n'abeera nti nate ayamba naddala abantu abaliko obulemu era n'abeera nga abawa ebyokulya nga oli mu kulaba awo mukwano. Avuddeyo n'alyoka abawa amatooke, waliwo bawadde emifaliso, waliwo bawadde sukaali, muceere. Kale olunaku olwaleero ajaguliza wamu n'abo abayina obulemu ku mibiri gyabwe. Pastor Bugembe mukama mpangaza bamuwalulika kutiya musabire sala Pastor Bugembe nange mushalire kunye toke kunye omugaati kunye ebyokulya bandaye sabidde omukisa mukama gwe kyosinga okuyayanira kubanga tewali asiga enzigo nga talisuubira makungula wabula mukama akuwa amakungula amalungi okungula okuli kukinnaakyo ate era n'okusingawo. Tuagatteko tubeere ng'ate tuyozaayoza Pastor Bugembe olw'okutuuka ku mazaalibwa ge ag'emyaka 4. Si ye yekka nno munnange ajaguza amazaalibwa olunaku olwaleero naye tulina ne Catherine Kusaasira leero gabadde mazaalibwa ge naye twegatteko obeere nti nate omuyozaayoza. Eyo nno ate bwe tuvaayo tugenzeeko ewa Bobi Wine twogera ku Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Munnange ono bamutikidde olunaku olwaleero essanyu libadde epitirivu. Bamutikidde wali eri ku Cavendish University era nga munnange kati looya. Onowulira kakati Robert Kyagulanyi lawyer okitegedde nno. Nkale nno avuddeyo n'alyoka agamba nti luno olusoma ddo yaluyiseeko naye abadde Mukama Katonda kubanga babadde nga bamunoonyerezaako era nga tebaagala abeere nti nno atikkirwa. Katubeere nga tumukuwa abeere nti nate abyeyogerera naye twagala okumuyozaayoza wano ku Newspark Channel olw'okuba nti nate atuuse ku buwanguzi obwo. This success is a success against Uganda Police, against the government of Uganda, against the National Council for Higher Education. They investigated to the depth to find any technicality to fail me from graduating. So this, in my view, is the most investigated academic qualification in the country. But here I am, I'm a lawyer. Kakati nno amatikira ga Bobi Wine galeese obuzibu. Amatikira ga Bobi Wine galeese obuzibu. Galeese buzibu ki? Kakati nno munnange Bebe Cool ate munnange tebamuli bubi. Bebe Cool bamuli bubi ku mutimbagano. Bavuddeyo ne balyoka bagamba nti abasatu bano baali bonna nga batandika ensike ey'okuyimba. Twogera kwani Bobi Wine, Chameleone ne Bebe Cool. Kakati ne bavaayo ne balyoka baleeta ekifaananyi kya Jose Chameleone nga munanga ali mu gawuni. Ate era ne baleeta ekifaananyi kya Bobi Wine munange nga ali mu gawuni. Kakati ne balyoka bagamba Bebe Cool kyekyatuukawo. Abaana ku mutimbagano bannange tebeewummuzaako nga woli mu kulaba ekifaananyi ekyo mukwano. Bavuddeyo ne balaga Chameleone ate ne balaga ne Bobi Wine. Kakati ng'ekibuuzo kigamba nti Bebe Cool ye ali ku ki?
ensonga nate bwezityo obweziri erudda eyo mu mawulire amalala luli mu kuyitaayita ku mutimbagano Bufibi yazadde naye tetunaba kuba nti netugakakasa naye gali ku mutimbagano ate ffe twakugamba nti ku mutimbagano buli ekibeerawo tukikuwa nga we tuba tukifunye. Tukyagenda maaso n'okuba nti tunoonyereza we tugenzeeko ku TikTok eya Fibi tulabye nga leero ataddeyo no post eziwerako zibadde nga ssatu ku nnyaawo naye nga tewali eraga nti no yazadde wabula ate waliwo gy'ataddeyo awo ng'ali mu kuyimba oluyimba oluli olw'okwebaza olwa Sylvester Kyagulanyi oba Silver Kyagulanyi okitegeera no mukwano naye we tunaba tubizudde tujja kubeera nga tubikuwa webanga bituufu twagala okumuyozaayoza naye tetunnagakakasa okitegeera no mukwano kale ebyo nabyo byebiri ku mutimbagano. Mu mawulire amalala oluvannyuma lwa Bobi Wine okuba nti no munnange bamutikidde olunaku olwaleero ate munnamawulire Saava afuddeyo n'alyoka agamba nti nedda ono alina okutwalibwa mu kkooti mbu olutikira terubadde lutuufu okusinziira ku Saava bannange Saava kyonna abanupu kye baamukola kikabuka kubanga akuba left right katubeere nga tumukuwa abeere nti naate emboozi eno agyeyogerera. Nali ngambye mwami Kyagulanyi tagenda ku graduation kubanga agenda kuba yeeyongedde okwerabisa. Kaakano bino bigenda biyinza okwapeninga maaso. National Council eyina kakati mu lusozi Gambalagala lweyolekedde olw'okuba nti yo Cavendish University ekozesa ekintu kino okwagala okukola publicity yaayo titufuneyo storm tumuwe diguli abaana bajje batandika okusomera wano babeerewo mu bungi. Naye kakati ebitongole bino ebibiri byo bye bigenda okuba nga bitunnyonnyola. Ndabyeko ye Malema-Birizi abaddewo ddala okukakasa nti omukulu ono atikkirwa alyoka omusango tugutwale bulungi maaso n'abalala n'omukulu Sserunjogi naye abaddewo kati obujulizi bwo weebuli. So National Council egenda tubuulira engeri gye bagipetitioningira netatekinga immediate effect ey'okulaba nga etunula mu nsonga zino omuntu okugenda nga okusoma kwe kubadde kulimu amatankani n'aweebwa empapula. Kino nno kiba kikuba ebituli binene nnyo mu kusoma kw'eggwanga n'okuleetawo embeera erowooza nti omuntu ajja kusinziira gy'anaasinziira bamukwase diguli agende nayo. Ekitegeeza nti kakati diguli okusoma kwe Uganda ne bw'oba totudde mu kibiina as long as you have the money you can pay for any credential ne bagikuwa n'ogenda okola ky'oyagala ogikozesa. Then ekitongole era ekirala ekirina okuba nga kitubuulira to such a serious profession ng'eno ey'abalooya eyeetaaga okuba nga omuntu ali attentive ekimala. Batuula batya obutuuzi ne basirika busirisi omuntu n'akeera ku makya n'agenda nti bagenze mutikkira naye nga naye yennyini akimanyi nti mu kibiina abadde tasoma taatendinga n'ebibuuzo ebimusiya abyetuulidde ne bagenda mu maaso ne bagimuwa ediguli n'agenda nayo. So should we expect nti kakati diguli y'amateeka yanafuye okutuuka kweyo extent nti nange nsobolokera ku makya ne ngenda ne neegulira ne magamba mumpe yaawe ey'obwalooya oba ey'obwa dokita. Wetetambudde obadde mulabi mulungi wale kwekumira ku News Park channel. Subscribinga, likinga, atereka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.